kubuuza bintu egiwerako ddala nti bw'otunula bajeti yaffe y'eggwanga ekitongole wa minisitule esinga okuteekebwamu ensimbi ennyingi ekitongole kya byakwerinda tulina CCTV cameras zisinzira naggulu. CCTV cameras zino kuba twaziteekamu ssente nnyingi nga bannayuganda musolo gwa bannayuganda ziyina kyeziyambira ddala ku buzibu bw'emisango kubanga ensonga lwaki zateekebwawo okulwanyisa buzi bwa misango n'okuyambako ebitongole ebikuumaddembe okunoonyereza ku kintu kyonna ekiba kituuse ku munnayuganda oba ekiba kiguddewo mu ggwanga nga kiteeta insecurity. Webale nnyo mukulu moderator. Njagadde okukwata mu bigambo just ngenda akwatamu kimu bakuba ebisigadde bannayuganda bategeera okutegeeza Honorable Hassan nti si buli abeera nti avuma NUP awakanya NUP abeera mulabe waffe bwebeera nga tutuuse mu kintu ekyokufa naye nga NUP National Unity Platform tuvaayo ne tutunuulira ensonga eguddewo ekoleddwa etya. Olwekyo toweeyinga ekintu ekyenti bwebeera nga kino kikoleddwa lwakuba baadde tayagala bano ate bano lwaki bali kwogera kino bwe bati nedda ffena wano we tuli kwebuuza ensonga zino lwaki zaali bwe zityo nga nzira ku mulamwa ate n'ekirala ono mwennyini atandise wano mu kwogera sikyogeddeeko ng'agamba nti tusobola abeera nga twambadde ebyambalo ebyanjawulo enjogera ya pulezidenti waffe tusobola kubeera nga we are different in colors okitegeera oli wa yero naye ng'olwanirira abantu tulina okubeera kumpi naawe netubeera n'ebintu byekikuyigaako oli wa FDC naye nga mulamwa gwe kulwanirira ki bantu ffe ensonga yaffe yakulwanirira munnayuganda kwogera mazima nakukolera bannayuganda si bannayuganda kukolera ffe. Bwenzira ku nsonga mukulu moderator okimanya eggwangwa balikwata ate lyakwatibwa n'ababbi okitegeera bannayuganda batadde sente zaabwe ez'omusolo mu bintu pulojekiti empitirivu naye ate pulojekiti tezikola. Juzi baatubba wano ofiisi yaffe ya NUP wansi wano namataala wano ate nga kamera yayimirira bulungi n'ekutunulamu bweti naye lwagenda okutuuka ku kamera teri bugundiri teri information yonna mala kamera tekola yakola weti kale ebintu bino ebeera pulojekiti okuyisaawo okubba bannayuganda naye tetusuubira ensonga zonna ezigenda kukolebwako nga Museveni akyali mu ntebe. Nga tuva ku nsonga eyo mwenga opposition si kyemukozeewo naddala ku bino ebigenda mu maaso mu ggwanga ng'opposition kubanga NUP nsonga yawo insecurity nsonga nga omugamba mulwanira bannayuganda ensonga zimwe bannayuganda ki kyemukozeewo nga opposition era musuube ki ekirina okukolebwa kyeko ekyoma nti mission yaffe okuzoganya kujja Museveni mu ntebe naye sofa nga mwe bannayuganda abalwana bannayuganda kyemukoze ku nsonga ya insecurity n'ensonga zimwe bannayuganda mu nsonga ya opposition actually tetuli naba opposition abanyigirizibwa ffe twagezeezaako era twakoze buli kimu era tulaze bannayuganda omutemu yaani era ani gwe tulina okwejjako yatubba era yatutemula ekitegeera bulungi nti batemula abantu pulezidenti n'ayimirira wali nga batemudde Zebula n'agamba nti Zebula basajja bange abakola ki abamutemula naye yabaleeta ono Franka moloka y'amagye yajja nemutemula bulungi ku makya bwebwe ku makya ng'ensi yonna eraba naye baali bavuddeyo ne bagamba nti moloka eno yali gundi yagivuga twafiira omwana wano mu kampeyini nga Kyagulanyi ali kujja wano moloka ya poliisi wano nkoma wano baali bavuddeyoko so abatemu abantu abannayuganda bali mu gavumenti ya Museveni ate Museveni yabakozesa ate abamanyi n'abannayuganda nabo babamanyi kati ekyokukola bannayuganda okwekunga tulabe engeri gye tujjako omusajja tukendeera omuwendo ogw'okufa eyajja n'emundu yaani
baali bamulonzeeko ate ani azikontroli okubuza ekibuzo kimu tugende ku nsonga ya summit then ne Emerson ne okuronda kwaiswana kwalangiziddwayo mu ddakiika era nkyalimu okutegeera obulungi nakibuuzako naye boss kojozi nti mu manifesto yammwe ng'oggyeko ekyokugamba nti mukulu Museveni ave mu ntebe kubanga ebiseera ebisinga owuli abanuupu missoni yaffe yakuggyako mukulu Museveni yakujja Museveni mu ntebe naye before yes missoni yammwe yakuggyako mukulu Museveni mu buyinza naye nga NUP manifesto yammwe eri kibi ki mugenda nga mumaze okuggyako Museveni Bannayuganda mugenda bakolera biki kuba after nga mumuggyeko beetaaga obuweereza biki mugenda okukola Bannayuganda ng'okiga ekyo ekyokukulembeza nti missoni yaffe yakujja Museveni mu ntebe akabuuzo ako kalungi nnyo era abali kumpuliriza wabwera eyo mukateekeko gundi amaaso ekisookera ddala mu Uganda muno kimanyi nti Bannayuganda bawa omusolo gwe bawa bulina okubeera nti guyamba kubakolera enguudo ennungi omusolo gwe bawa bulina okubeera nga guyamba Bannayuganda okubeera nti basasula bano abasirikale abalina okubakuuma basule bulungi bamale babakuume omusolo Munnayuganda gwasasula gulina okubeera nga gukettalinga abaana baabwe okubeera nga basoma bulungi omusolo Munnayuganda buli Munnayuganda yenna waali gwawa gulina okubeera nti gumuwa freedom of speech okubeera nga ayogera ku kintu ekikyamu n'ekitali kikyamu so ensonga yaffe manifesto yaffe erimu ebintu bingi naye olw'obudde sijja kusobola kutematembera buli kimu so mu bumpimpi iffe nga Bannayuganda bwe tumala okuggyako Museveni ne twekunga ne tuggyako Museveni tugenda atereeza ensi yaffe nga tusinziira ku constitution yaffe n'okubeera nga wabeerawo enondoola entuufu mu bulamu bwa Munnayuganda mu bintu byonna okubeera nga Munnayuganda abeera bulungi okusinziira ku musolo gwe gwawa ne fandizo endala zonna ezigenda abeera nga zijja okuyamba Munnayuganda nga mu butuufu zimutuukako mu butuufu bwazo